Bannayuganda beebuuza ebibuuzo bingi bambuuza Council Medal Lubega Sseggona y'omu ku baafuna obukadde 10,000. Nedda ssebo. Nedda ssebo era katunule ku kamera yo. Naziwulirako buwulizi. Kitewazifunako. Nedda ssebo. Yadde nga waliwo ebitambula ebibungeesebwa nti abamu mwazijja wa sipiika. Nga bw'ogambye ekigambo kubungeeta. Tandika okwanukula n'eby'ababungeeta. Ababungeeta tebagenda kuggwaawo. Wamanyako aba opposition abazifuna onaleba? Sirina gwe namanya. Ekisooka bwe ziba zigabwa mu kyama. Kati okuggyako ng'osobola okubeega we bazigabira. Kye sirinaako obusobozi. Yes. Omukulembeze mu Parliament, Joe Ssenyonyi yafulumya akatambi akaali kalaga, actually it was dark, but the netizens or abantu abakozesa social media mu katambi ako baakulabamu okwo. Tebandabamu. Omuntu yayogera erinnya lyange. Omugwagwa yalaga emmotoka gye yayita eyange. Ekyamazima wiiki eyo yonna saalinnyako ku Parliament. Okay. Nali bize nina omuntu gwe nalingezaako okuyamba okufuluma ekkomera. Wiiki yonna saalinnyako ku Parliament, saalinnya na mu ofiisi yange nga nyina wenkolera. Nakalaba oli yaleeta emmotoka ya Harrier. Ekika kya Harrier. Bukyambeerawo sivugangako ku Harrier. Sijjukira wadde omuntu eyayantutteko mu mmotoka ya Harrier. Moso Air Black. Ati ate bw'obadde otandika ogambye bagamba twazikimanga wa speaker. Aba opposition. Aba opposition. Akati akatambize ke nalaba kaali ka ku Parliament, kaali kalaga madaala ga Parliament. Mu office ya speaker. Kati ate awo nali ndi nvudde mu opposition. Nti baazijjanga mu office ya speaker. Yes, olweggulo kaali kawungeezi. Simanyi na bbanga lye mmaze nga sigenda mu office ya speaker. Mbiwulidde batuwaddeko ne ku ssente ne tuzizzaayo mu lwatu. Kyamukisa mubi. Oba eggwanga liri mu crisis oba teriri mu crisis tekirina kukolebwa. Nanoonyaako ne ku bujulizi mpaabe naye ekizibu nga teri akkiriza nti yazifunye. N'ekyo kyamukisa mubi. Ekyamazima lwakuba kati Parliament gye mwetisse naye Uganda ekulemberwa bubi. Omuntu yandigambye nti ku lw'eddiini, your credibility, obuyivu, ekisanja kino tewandizeeyo, but what I know, what I hear, what I gather, era oli mu kuteekateeka kujja for another term. Why would you be part of that? Towulidde bubi. Togatherinze bubi. Arika nkubuuze. Ensi tugirekera abasinga okubeera abasiiwuufu b'empisa. Abasinga okubeera abawansi mu kumanya. Batutegeerere. Okimanyi nti n'omugu w'eddalu bw'atuuka mu Parliament bw'ati ng'ebigenda mu maaso tabitegeera y'omu ku bakusalirawo. Okusika omugwa kuno on a number of occasions okuli okubyera ku Service Award n'okutuuka ku bino binnaye byayogeddwawo ne Mwanga Kivumbi. Is NUP ready to take on the mantle? Bw'oba n'obusonga bwe buto bubalema okugonjoola mweteeseteese okutwala eggwanga lino mu maaso nga the alternative government? Ndowooza nnafu nnyo okulowooza nti obuntu obumu bwe tuba tetubukutte bulungi ebirala tetusobola. Singa twali tetusobola kugonjoola bintu munda byonna, singa twavaawo dda. So waliwo bye tugonjodde naye tetugenda kujja kubyanika. Ne bino ebitulemeredde yes tukkiriza tebitambudde bulungi. Tulina omukisa okubitereeza. It requires goodwill. Kwetoowaza. Abatukubamu ebituli be baani? Abo abatuukiridde oba abo abatudde mu katebe kaabwe ng'ensi eggwawo nga bo tebalina kye bakolawo.
weesiimye mwattu oli wa mukisa okukira abalala. Omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana. Ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa, apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada. Okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo, property management n'abasaveya abakugu abataakufere. Twekwate ku nsonga zonna ezeekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde okukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe. Tukubire ku noti 703 noti 79 oba noti 773 noti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited, tutuukiriza birooto. Abalungi abatuuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe. Akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu. N'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa. Ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera eddwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'eddwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kale, bannayuganda batulaba ku mukutu gwa Uganda ey'enkyambaniriza. Nze muzikuwaga nga Moses Wamala. Ndine munnamateeka ate era nga mubaka w'abantu aba Busiro East. Omubaka Medad Lubega Segona akali amaggwa. Bingi bye tugenda okwogerako ebitonotono mu bufunzo bw'ekitalo. Okusingira ddala akalu ka 226 akengedde saako ebigenze mu parliament mu kisanja kino mu parliament y'emulundi ogw'ekumi. Yes. Ambulire emirimu nga bwe gitambudde n'ebirala ebigenda maaso mu kibiina ky'NUP. Kanso nkwaniriza nnyo webale tuwa omukisa obadde oludde okulabika mirimu mingi. Obadde oludde okundaba naye abalala bandaba. Naye nange nsanyusa okukulaba. Bannayuganda beebuuza ebibuuzo bingi. Bambuuza Kanso Medad Lubega Segona y'omu ku baafuna obukadde 10. Nedda sebo era kantunule ku kamerayo. Naziwulirako buwulizi. Kitewazifunako. Nedda sebo. Yadde nga waliwo ebitambula ebibungeesebwa nti abamu mwazijja wa sipiika. Nga bw'ogambye ekigambo kubungeeta. Tandika okwanukula n'ebyo babungeeta. Ababungeeta tebagenda kuggwaawo. Wamanyako aba opposition abazifuna onalebo? Sirina gwe namanya. Ekisooka bwe ziba zigabwa mu kyama. Kati okujjako ng'osobola okubeega we bazigabira. Kye sirinaako busobozi. Yes. Omukulembeze mu parliament Joe Ssenyonyi yafulumya akatambi akaali kalaga. Actually it was dark, but the netizens w'abantu abakozesa social media mu katambi ako baakulabamu okwo. Tebandabamu. Omuntu yayogera erinnya lyange. Omugwagwa yalaga emmotoka gye yayita eyange. Ekyamazima wiiki eyo yonna saalinnyako ku parliament. Okay. Nali bize nina omuntu gwe nalingezaako okuyamba okufuluma ekkomera. Wiiki yonna saalinnyako ku parliament, saalinnya na mu ofisi yange nga nyina wenkolera. Nakalaba oli yaleeta emmotoka ya Harrier. Ekika kya Harrier. Bukyambeerawo sivugangako ku Harrier.
sijjukira wadde omuntu eyali antutteko mu mmotoka ya Harrier Mosso Air Black. Ati ate bubadde otandika ogambye bagamba twazikimanga wa speaker. Aba opposition. Kakati akatambize ke nalaba kaali ka ku parliament, kaali kalaga madaala ga parliament. Mu office ya speaker. Kati atawo nali ndio nvudde mu opposition. Nti bazijjanga mu office ya speaker. Yes, olweggulo kaali kawungeezi. Simanyi na bbanga lyemmaze nga sigenda mu office ya speaker. Naye kyenyinza okugamba abagwagwa tebagenda kuggwayo mu nsi. What's your take ku bukadde 10 amidst ebizibu eggwanga bye lirimu abaka ba parliament bingi nnyo? I think this is one of the most transactional parliament we've ever had. Obukadde 10 honorable Bogera. Ekisooka simanyi oba eyo statement in truth, it is the most transactional parliament. One of the most transactional. Maybe. Yeah. Mbiwulidde batuwaddeko ne ku ssente ne tuzizzaayo mu lwatu. Kyamukisa mubi. Oba eggwanga liri mu crisis oba teriri mu crisis tekirina kukolebwa. Nanoonyaako ne ku bujulizi mpaabe naye ekizibu nga teri akkiriza nti yazifunye. N'ekyo kyamukisa mubi. Ekyamazima lwakuba kati parliament gye mwetisse naye Uganda ekulemberwa bubi. Ate ku mitendera egy'enjawulo waliwo ebyalo by'otuukako nga bachairman be C1 ofisi zaabwe zaafuuka mpuku z'abanyazi. Waliwo gy'otuuka nga LC3 ayayayayaya nga obubbi obuli wali bukudde ejjembe. Waliwo gy'otuuka ofisi z'aba RDCs nga it's a clearing office for a clearing house for conmen. So Uganda ekulemberwa bubi kyekisooka. Parliament mu kikula kyayo obuvunaanyizibwa bwayo kola oversight. Yes. Okulabirira enzirukanya y'emirimu bwegwa olubege bweyonooneka kiba kibi. Naye ng'oggyeko Uganda okukulemberwa obubi, Uganda etambula bubi. Uganda etambula bubi kubanga n'abalonzi nabo tebejjeerezebwa. Waliyo abalonzi ng'akugamba bw'otompa ssente bwezi titeri kalulu. Era waliwo n'ebitundu ng'abantu bajja bagenda mu banka ne bafuna kyenje olukumi nga bagenziziwa abalonzi babaguleko obululu. Pressure abalonzi gye bateeka ku bakulembeze baabwe ey'ensimbi so si ya buweereza nayo eri too much. Omubaka wa parliament agula ambulance, omubaka wa parliament azimba eddwaliro, essomero ligudde omubaka wa parliament, abaagenda okuzaala omubaka wa parliament, abeetaaga fees omubaka wa parliament, n'abakulembeze si ffekka naye n'abakulembeze aba wansi ne kansala atalina musaala bamuyisa kyekimu. Ndowooza kiri too much. Ffenna tuteekwa okweddako. Waliwo abantu betuwulira ng'okujja mu parliament baatunda mayumba gaabwe. N'otunda amakaago fune ssente. Omuntu afaanana bw'atyo bw'ajja mu parliament ajja kubeera transactional. Ajja kukola nnyo okulaba nti azzaawo ennyumba ye. Abamu batunda ebyabwe ne basaasaanya ssente nga n'emyaka 5 mu parliament omusaala ogwo bw'agufuna tegusobola kuzzaawo bye yatunda. Abo bagudde mu kikemo kya kubba. So ffenna tulina okweddako okuviira ddala ku president okutuuka ku ssentebe w'ekyalo, okutuuka ku kansala n'okutuuka ku munnansi omulonzi yennyini. N'olowooza nti mukyala wo bw'anaatuuka okuzaala ojja kunoonya kansala oba chairman oba omubaka ajja kukolere ku ekyo. Nedda. Do you feel disappointed being part of that parliament ku your career gy'obaddemu ey'ebyobufuzi byonna okulaba nga you're part and parcel of that transactional parliament? No, I am not party to the transactional parliament because I'm not party to the transactions. Naye yes, I'm disappointed.
sirwa nguzi yokka gye mpulira obuwulizi gye sirabako naye ne quality ya parliament ne quality y'obukulembeze mu ggwanga ate across the board, across the divide, across sectors. Tuka mu kitongole ekiramuzi, otuuka mu kitongole ekyaffe ekya parliament n'otunula executive n'ogamba tuli kuki. Why? Kubanga baga nti bwe bayita abaana ba Katonda ne Setaani yagenderamu. Bwe bayita ababitegeera n'abasembayo obujega bajjiramu. Ate olw'okuba yatunda ennyumba n'abaako ne ssente zaagaba najja n'atwegattako n'atusangayo. Abeerayo nga ebigenda mu maaso byonna ali clueless, talina kyamanyi ku bigenda mu maaso. Omuntu yandigambye nti ku lw'eddiini, your credibility, obuyivu, ekisanja kino tewandizeeyo, but what I know, what I hear, what I gather, era oli mu kuteekateeka kujja for another term. Why would you be part of that? Towulidde bubi. Togatherinze bubi. Arika nkubuuze. Ensi tugirekera abasinga okubeera abasiiwuufu b'empisa. Abasinga okubeera abawansi mu kumanya. Batutegeerere. Okimanyi nti n'omugu w'eddalu bw'atuuka mu parliament bw'ati ng'ebigenda mu maaso tabitegeera y'omu kuba kusalirawo. Wandyagadde tubalekere ensi ekulemberwa abasembayo okumanya. Oyogedde ku buyivu, oyogedde ku kumanya kwange, oyogedde ku experience eddiini n'okwewaayo kwange. Nti okwewaayo kwange nkutwale nnima amayuuni, nkole ebirala, nunde embaata, bisobola okunnyimirizaawo era nkukakasa nti bisobola okunnyimirizaawo. Naye wandyagadde nnyo okutambulira mu nsi ekulemberwa abasembayo obugwagwa. Not really, no. Then yani anagitereeza. Oba mugamba nti abagezi tugidduke tugende e Bungereza. Abaayo tebalina muwendo gwe baasasula kutereeza nsi yaabwe. Ensangi zino abantu balowooza muliyo lwa nsimbi si buweereza. Beba okutegeera okwakogga. Abo beba okutegeera okwakogga. Actually omuntu ayanoonya ssente talina kujja mu parliament ya Uganda. Really? Amazima ga Katonda. Kujjako nga mubbi. Benefits ze mulina honorable. Ate zigenda wera zikomawo mu mmwe. Buli mwaka wemu akalulu nga kawedde mufune emmotoka bukadde 2 mulina allowances. Najja nvuga ya mmeka. Look, nayingira parliament ku myaka 3 nga nvuga Benz. Oye muntu ali obubi. Nali nsula mu kalina nga yattegula. Oye muntu ali obubi ennyo. Kati stress obeera mu yonna kati ensi tugirekera ani. Nina abaana besimanyi oba banaaba balooya nga nze. Nina abaana besimanyi oba banaaba bavuga Benzi nga nze. Nina abaana besimanyi oba banaabeera ba minisita Mmengo. Nze okuyingira parliament nali minisita wa Kabaka. Nina abaana abeetaaga future naye nga future esobola kubeera guaranteed mu nsi eri stable eddukanyizibwa obulungi. Ani agenda okuteekateeka ensi eyo. Jjajjaffe baalugera omulya mmamba abeera omu to go down in history nti n'abaali mu parliament yali most transactional, yali bannayuganda gye ba-exposing ennyo ku mikutu gyonna nga balaba tekyabagasa. Mendali Lubega Sseggona yali omu ku bo. Nakyo kyabujega okulowooza nti parliament tebagasa. Kubanga ate ekyenkomerero bwe bibasobera mujja ne mugamba parliament ebeeko kyekola. Bwe tusobodde obikola ne mugamba kale. Waliwo eggulo gwe nalabye yatadde ku Twitter n'agamba nti n'essaawa eyafa akanda eba ntuufu emirundi 2. Ku bye mbadde mwogerera akakiiko k'eddembe ly'obuntu. Eggulo bwe bagambye mutabani wa gundi okuta Edi Mutwe. Mwena ne mugamba ya akakiiko keegaganudde singa tekaliiwo. Oli yawandiika n'agamba nti tosaawa kibira ekyo. Bwe banaakugobwa ojja kukyetaaga okukiddukiramu. Oba mwendi oba siriimu, olunaku terugenda kukya ne ŋŋamba nti parliament eveewo. Parliament eveewo fine.
is the presidency working for Ugandans? Basanyufu nnyo nti presidency oba executive ebakolera bulungi kati naye eveewo bannayuganda basanyufu ne poliisi ebakolera bulungi nnyo naye bwe bakubba ogenda waani era bwe bakubba ogenda kuki ku poliisi ayambiddwa omukisa gwe kutte n'ayambibwa omulala ne batamuyamba olwaleero enkeera ne bamuyamba temusaanya ngawo ebitongole bya gavumenti olw'okuba Museveni abikulembera bubi tojolonga paalamenti olw'okuba olowooza nti Anita agikulembera bubi olw'okuba olowooza nti Sseggona mubaka mubi mwe mwennyini mwonoonekedde ddala mugenda ku social media ne muvuma abakulembeze bammwe enkeera ne mubagamba ewaayo ennyambaayo munanga nange nabadde neeyiiya owulidde ati nga namba lujege yankubako ekifaananyi emmotoka yeeyiiyo nze nga nze nvuga haliya I was so disappointed naye neŋŋuma ne ŋŋamba anyway omuntu atali mugezi omusuubira kwogera atya era atali mugezi alina kwogera nga atali mugezi abo mbagamba noga katubibakole bibanyiwe omanyi oti Sseggona tumumanyi musajja wa malala n'omuvuma ajja kunyiiga abiveemu forget ino Uganda yange eriyo okulwanagana oba blackmail mabega wa 100 million zino nga mulimu ababaka abeetaagibwa okusuulibwa ebbali okusingira ddala ubi straight DP mwabayingira nga muvudde mu DP nti waliwo olukweso olw'okubalwanyisa mwenna mugwe ettale first bwe kibanga kifulumye nti nno bagabye miliyoni 10 ez'amankwetu ndowooza kyamakulu okuzoogerako n'okuzivumirira ekitali kyamagezi kwe kuziteeka ku muntu ataziridde ate weewuunye be batugamba nti be ba principal beneficiaries b'NRM teri aboogerako eri ewaabwe mwe muli nkoko njeru bali kaweweevu anti nkoko njeru njogeraako nga nziridde ne mu biseera byaffe bibadde bisinga okubeera ebyokusoberwa tetukoze ebyo naye olina ajja nagakanki mukasukeku lwaki simwagala aveeyo so saagala kugamba nti there is blackmail kuba kuffe abaava mu DP be bandi ne president waffe yava mu DP Kyagulanyi yava mu DP era ngeri nzirukanyambi eya DP ye yamumisa kaadi ya DP ffenna ne tunyiiga naye nga Kyagulanyi yali wa DP so baba baagala okugobaganya abaava mu DP ne president tebalina oba tetulina naye nakyo sikisanga nti kyamagezi kuba olaba twaniriza abava mu NRM kati bw'otayaniriza abava mu bibiina birala ogenda kuweza otya numbers ezikuwa obuyinza Miondi gyenze nku-interviewing ozoyogera ekintu ekyo nti mwagala okugogola mwabalina okugogola parliament ekintu ekyonoonese I did an interview with you twali wakeye buddo mu 2021 after the campaign during the campaigns actually yali ku Delta TV noga nti fa balina okukitereeza ekintu kino wetutuukidde olwaleero nga ekifaananyi kyongera okugogola abantu sikwata kitiiyo ekifaananyi kyeyongera kufa honorable yes twagamba bw'oba oyagala okugogola weetandikireko have a clear conscience gwokkirize mu mutima gwo nti nze nkoze ki ekituufu ate Katonda yatuwa amagezi agaawula ekirungi ku kibi ekibi oba okiraba naawe don't do it weetandikireko naye ekyo tekiwa license atali mugezi omanyi omuntu atali mugezi era atalina linnya yayangwirwa okwonoona erinnya lya munne kuba tamanyi makulu ga linnya alowooza nti erinnya kugenda ku bbatirizo ne bakutuuma Moses no it's a reputation nyina erinnya lyenjagala okukuuma okutuusa lwendifa wetutuusa olwaliro nga bannayuganda bakiyita kuyisaamu ggaali bazze bayisaamu eggaali abazze baweerezako mu bwakabaka bwa Buganda abayitibwa ab'ebitiibwa from the controversy yaliwo ku mukwano gwe tebayitibwa baba bakitiibwa
bagamba nowadays temukyagwanira kuyitibwa babitiibwa olw'ensonga bawandiikire kabaka ezitali zimu okuviira ddala kasiimo kali aka service award obukadde 5 nga balabira ddala nti muli mu paalamenti malya ga nsimbi kwekkusa ate nemuvaayo ebigambo ne bibalemu okutaputa obulungi nga mulimu okudefendinga abanegana waliwo kye bayita opinion buli muntu alina opinion. Freedom of expression is guaranteed under the Constitution, including the freedom to express ignorance. Yes. Nze sobola kuwakanya muntu who has expressed an opinion. I can only counter with my opinion. I gave my opinion. Buli muntu yalina eddembe era n'ateeka opinion ye ku meza. Yeah. Abaali banyize nnyo ne bagenda ne mu kooti. Fortunately, gye saali. So, tonzigyako kitiibwa kubanga muganda wange yaweebwa akasiimo ate era sirowooza nti kituufu omuggyako ekitiibwa kuba yaweebwa akasiimo. Bangi abaweereddwa akasiimo. Olidde bagenda mu kooti. Kooti n'ebagamba ki? Ensonga yetuuse n'okwongera okuyuzaayuza ekibiina twalabye era mukwano gw'ennyo nfanfe ndowooza yesira kusooka mu byobufuzi Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi nga ali convention y'NUP gye buvuddeko sabiti nga 2 emabega ng'agamba nti awo bonna abaava ku mugendo bonna abali b'enku abatawukoze bulungi baweereddwa omwezi mulamba okwetereeza. Yes. Bw'aba ayogera ku baava ku mugendo abaava ku mulamwa abamutuufu abaava ku ki? Ku mulamwa. Ku mulamwa. Naye baani abaava ku mulamwa baavaako batya is a matter of opinion. Ekyokubiri ndowooza n'abalala kye baagamba nti bandibadde baweebwa omukisa okumanya omusango gwe beetonda. Nzikiriziganya nakyo. Mumanya kiki omuntu kyagenda okwetonda. Fortunately siri omukubo. Era I was not named because I'm not. Nange nandibadde mbuuza particulars. Honorable Kivumbi yesanga in a very difficult position. First of all, nga Deputy President wa National Unity Platform. Secondly, nga ssentebe wa Buganda Caucus. Asuubirwa okuwumbawumba. Naddala nga ssentebe wa Caucus. Naye ate era ne Deputy President. Muntu mukulu nga bw'ogambye ne mu byobufuzi yansookamu wadde namusooka mu Parliament. Ate mu kibiina mukulembeze wange sinaba kufuna mukisa kumusisinkana kubanga nze njogera naye very closely. Nina ebirowoozo nsonga eyo sijja bbiwa nja bimuwaye. Conflict resolution mu kibiina, is it part of the problem? Saagala gamba is part of the problem. Engeri gye mugonjoolamu obutakkaanya. We learn on a daily, we perfect on a daily. Waliwo ebyetaaga okulongoosa era ndowooza nti bijja kulongoosa. Teri muntu ali perfect. So tembeera eyo ne mulowooza nti abakulembeze bammwe naddala mu NUP, we are perfect human beings. We shall perfect where we have imperfection. Do you believe the MTM constituencies nga bwe yazoogerako okkiriza nayo n'ogoberera n'oga nti wano tulabika nga bwe ndi member wa NUP? It's an opinion. He expressed his opinion. I have a different opinion. Yeah. Ekibiina bwe kinaatuuka ekiseera nga kimaze okuyita mu mitendera gyakyo, first okudisciplining abali errant, 2 okusunsula ba flag bearers baakyo, tujja kutambula ng'enteekateeka y'obweneeba. Mu kiseera kino they are not empty in my opinion. Ate oba omuntu kyamuyita okwetonda kitegeeza nti agenda kubeera subjected to due process. Ayinza okuba exonerated. Yeah. Ng'oli yakola ekisinde constituency teri empty, yakola ekisinde omu n'avayo n'aga nze nnyingidde NRM openly. No. Anti kaakati kyenkugambye nti ekibiina kyaffe kirina due process. Kati abo abagamba nti bayingidde NRM balina okubeera subjected to disciplinary process. Yeah. Kati nze nga lawyer sisobola kulangirira nti kati gono yabula. Of course baatuswaza. It's a fact. Baatuswaza. Twetaaga okuwulira ensonga zaabwe.
Oyinza n'okwogera nga ku olwo munnaffe yali asiimuuse ng'alina bye yali akozesezza naga nnyingidde NRM nga yategeeza ti nze ndi mu Nuupu naye nga yali asiimuuse alina bye yakozesezza ebyewaabwe byamwetimbye ebimwambadde n'ebifaanana bwe bityo ayinza okutuuka mu disciplinary committee ya Nuupu najja n'ebbaluwa z'eddwaliro nagamba nange nti actually baali bansiibudde ku olwo okuva ebutabika kaakati ab'ekisinde nabo nalindirira okuwulira nti bakoze ekibiina saakiwulira naye era nabo bwe oyagala obbabonereza obaleeta n'obassa mu disciplinary process yaki y'ekibiina mubadde kubanga ekisinde nno teeka terikigaana although courtesy demands nti weebuuzaako ku banno kubanga ekisinde bwe kiba kya byabufuzi ojja n'oteesa naffe b'ozannya naffe ebyobufuzi naye obutatwebuuzaako si musango. Watuukirirwako ku Democratic Alliance okukyegattako? Nedda. Wandyagadde okyegattako olina ebirowoozo? Singa nali njagadde okukyegattako gye kibeera mpulirayo abakikulembera mbasomako abamu mikwano gyange bakulusegere yesi waliwo kye bayita freedom of association kiri mu constitution. I accepted to associate with others under National Unity Platform. Nalekawo DP mwe nali, nalekawo NRM ey'ensimbi, nalekawo UPC, nalekawo FDC. Ningamba nzija kwetaba na bannange mu National Unity Platform. Lwaki omuntu yandirowoozezza nti nsobola okukwatibwa ensonyi okwetaba n'abalala bwe mbanjagadde? I can. I have the freedom. But my choice is to associate with those I have accepted to associate with. Okusika omugwa kuno on a number of occasions okuli okubyera ku Service Award n'okutuuka ku bino binnaye byayogeddwawo ne Mwanga Kivumbi. Is NUP ready to take on the mantle? Bw'oba n'obusonga bwe butyo bubalema okugonjoola mweteeseteese okutwala eggwanga lino mu maaso nga the alternative government? Ndowooza nnafu nnyo okulowooza nti obuntu obumu bwe tuba tetubukutte bulungi ebirala tetusobola. Singa twali tetusobola kugonjoola bintu munda byonna, singa twavaawo dda. So waliwo bye tugonjodde naye tetugenda kujja kubyanika. Ne bino ebitulemeredde yes tukkiriza tebitambudde bulungi. Tulina omukisa okubitereeza. It requires goodwill. Kyetagisa kwetoowaza. Abatukubamu ebituli be baani abo abatuukiridde oba abo abatudde mu katebe kaabwe ng'ensi eggwawo nga bo tebalina kye bakolawo. Waliwo abantu abatalina moral authority na kutwogerako nti mu bunafu bwaffe mu busobozi obutono mu kukola obulungi n'obubi at least tulina kye tukola. Ndowooza nkola John Walker be balina emmoto egamba nti keep walking. Waliwo yagamba nti run bw'oba osobola oba tosobola kudduka tambula bw'oba tosobola kutambula sigala ng'ogenda. Waliwo abatudde mu butebe bwabwe, waliwo abakukuta n'abatubba, waliwo abali eri abalya nga batugamba nti ebintu bibalemye kakati temulaba munabuddukanya mu kyeggwanga lwaki tojja n'otwegattako ne tubikola ffenna. Oba osazeewo okutuula mu katebe sumagira weebake tunaakuzuukusa nga tukuta obuyizi. Honorable, eriyo bannayuganda abakkiriza it's your time to leave parliament oba ogendeko mu bukulembeze obulala. Babadde ku Twitter, followed lots of threads ku Twitter wa ku X nga ziraga ababaka abeetaaga bwe baba baagala kuleeta moral authority nti President Museveni aludde mu buyinza. It's time n'abo abaludde mu parliament abaweereza ebisanja ebiwera okubeera ekyokulabirako. Erinnya lyo baliteeka ku mwanja nnyo eri abamu ku babaka abalina amalala batagambwako nti oli muntu bakulaba ndowooza it's your time to give way. Nga kati olwo ekingo by'amalala kulwawo kukuteesa bubi kiki? Ekyokuteesa obubi tekiriiko ne balaba ebisanja bakkiriza nteesa bulungi ekyo tebakijjaawo. Kati baagala ngende ku kifo ki bampa magezi kugenda ku kifo ki oguruminga abalala abajjawo nale bw'obeera ng'oweetaaga ntize nyinyuke ngende mu nnimiro. Lakulina yalabe nti abamu ku bantu kwolabira eyagwa ebigezo kwe kugamba nze ow'ebisanja ebisatu tinenkanakana ne Museveni asabe ekisanja eky'omwenda
Okay, oyagala kutuuka kuweza 9 tekyetaagisa kwe kugamba nti tugende ku bifo ebirala nzire wansi oba waggulu njagalawo naye twebuulirira ne tugamba nti muganda waffe muto waffe Robert Sentamu Kyagulanyi kati yaba leadinga ku kyebwa president kati ekyo ekifo kitya kimu ffenna tugende ku ekyo abamu tebatwagalangako okuva ku ntandikwa betwakwatira mu bunyazi mu bubbi abaddukanya obubi ensi eno n'abalowooza nti twogedde bubi naye yakusaba 5 n'otagimuwa yakusaba 5 n'omuwa 2 yakusaba 5 n'akomawo enkya n'otamuwa bonna kati ekizibu we kiri nti bagenda ne bafuna essimu ey'okuseereza ne bafuna data oba ne babawa data abatatwagala tebagenda kubulawo ntera okuwa ebyokulabirako twalina omusajja gwe bayitanga wekibwa Abubakar Kakyama Mamira Mayanja, one of our finest and for decades. Abu Mayanja yali mu parliament mu Gyenkaaga. Abu Mayanja n'abeera mu parliament mu Gyekyenda nga wendi. Fact nga ndowooza nga nsoma wandi mu high school nga mugezi muzibu basaamu njuba banjuba bamayanja ab'omulembe gwammwe baliwa abamu ku batuwogerako ebyo ba armchair politicians bo baakusimu tasobola na kuvaayo kwesimbawo akugamba vaayo tufuneyo omulala oba babogera ku abo abakyasoma abakaluubiriddwa ensi mu ngeri ez'enjawulo oba abatalina busobozi obwo nti bajje bakulembere gwe vaayo n'omugamba ekyo kitereeza Uganda bwe kiba nga nteesa bulungi nga gwe mulimu gwe mwantuma oba abannonda gwe bantuma kyonna nga ki nazina obulungi ava mu ddiiro nje kuvaamu ne naawe oŋŋamba okuvaamu tozze ogamba ababi n'abatasobola bajje ekyokubiri nze siina magye ga Bakalu siina poliisi ebbakalu nti ŋŋenda ne nteeka CV yange ebusiro ab'ebusiro ne bannonda era ne bye bantumye ne mbikola be muzimbye ne bafuna obukugu okuteesa bafulume enjawulo wakati wa president n'omubaka wa parliament. President alina obuyinza bungi akubisa ssente azinda Bank of Uganda n'alagira eziriyo bazireete n'azikozesa byayagala alagira omuntu atemebweko ensingo n'etemebwako alonda RDC n'alonda minister n'alonda ani bw'oba oyagala okutegeera kye bayita president n'obuyinza bw'ayina mutabani we agenda ku Twitter n'agamba oyo gwe munoonya muggalidde mu basement yange mu bumenyi bw'amateeka ndi mumenyi w'amateeka era ndi mumuyigiriza Lunyankole ng'ategeeza ndi mumukaabya maziga naye olw'okuba mwana wa president ensi n'esirika president bw'aba asazeewo bafuga bubi abafuga bubi asobola okuttisa eggwanga lino lyonna n'alimalawo. Mutabani wa Museveni n'agamba mu weeks 2 nsobola okugenda ne mpamba Eastland mu Kenya ne Westland nsobola okulumbayo nga bannakenya basobola okusumulula emizinga ne babakuba naye olw'okuba mwana wa president ne mutanyiga ne musirika kati oyo president omugeraageranya nange omubaka wa parliament. Ekyokusatu aboogera ebyo si bamanyi si bagezi tebalengera Uganda gyeraga tebagyagaliza obukulembeze babuzimba nze baŋŋambye enzimba ekituufu
Kubwa kansala bwe Lusi 3 nze ntuddeyo. Kubwa chairman bwe kyalo nze ntuddeyo. Kubwa chairman bwe Lusi 3 nze ntuddeyo. Kubwa chairman bwe Lusi 5 nze ntuddeyo. Kubwa kansala bwe Lusi 5 nze ntuddeyo. Abo bonna be tutwaleeyo ne tubazimba. Bwe ndiba ntusizza okunyuka. Temulivaamu muntu. Abaganda balina enjogera gye boogera. Ngenda kwogera Luganda abatalumanyi bagenda kugamba mumuwulira avuma biri byoganye bagamba ndi wa malala. Waliwo akabwa ke boogerako tekannazibulanga kasitama. Katandika okusitama. Abantu abamu nga bakyabuliramu ddala. Baga ekyo nange nkyagala. Ali mutuufu okweyagaliza. Era sinza kugaana kwesimbawo. Buvunaanyizibwa bwange ng'omukulembeze wange omukulembeze okuyita n'enkubuulirira. Owulidde? Kiro obukulembeze babulwanira. Kivula Museveni atusika tumusika. Nga mulinga bali comfortable temukyalwanira bukulembeze. You're very comfortable and he's in his seat akola buli kimu kyayagala. Parliament akola kyayagala. Moses Wamala. Wekituukidde olwaleero nga supplementary budget ye yekka aina of course 1 trillion actually so fine this financial year ze yakafuna ekikwewunyisa nti bannayuganda bagamba nti bawakanya Museveni bagamba ffe tuveeyo tebakyamwogerako ffe bwe muyita abali comfortable abamu simanyi oba ebyewaabwe bye bibatuddeko kituufu byoyogedde bimenya n'akasubaawa koolina oyagala okukazikiza gamba ndeeta ekitangaala bintu bitegeera otya tetuli comfortable enjawulo y'omulembe gwammwe tebuli kimu mwagala kikolera ku ssimu kuseereza tujja tubalumba era kakati tutuuse wano ng'oteeka ku mutimbagano ng'oweereza namwe kenyi tubala mutuza press conference enkya ebbago ly'emmwanyi tukeera kwekalakaasa no difference tetwekalakaasa tebaatufulumya na miggo nera musooka kulangirira politically strategically is it right twatuula ntugamba tujja ddiwakanya clearly ebya parliament oteeka ebirowoozo byo ku mmeeza ne bimanyibwa ekyo kye twakola ffe abamu abamanyi nti tukola byakuteesa okay yes abaga tugenda kujja okubakuba kyekyo kyenkugambye boogenda okukuba ne beetegeka nabo ne bagenda bakola emifumbi ne bategeka amayinja ne bategeka emiggo balina n'emmundu naki abagezi tebakola bwe batyo naye mwagala buli kye tukola tukisse ku mmeeza mukirabe forget about it from some of us forget you are accountable to Ugandans right honorable muli accountability ne recklessness byanjawulo I will not be reckless Eliyo Uganda yankubya akawala ngati mwina the Administration of Parliament Act ngasubira oba mandikyusa nefuuka the misadministration of Parliament in regards to ebintu ebikolebwa mu House Munnayuganda kama ke yakubye ng'alaba nti kati kabadde kama ate n'akagambo kaŋŋambe I thought it's a loud whisper and ati akama kenkawulidde mugaye tetujja kikola ekyo ensonga nyanga okutegeera tetuli basiru Parliament has been misadministered Wamala wasomako nnyo olina sini ey'omukaaga na bachelors bakuzaalawa Kyaddondo Matuga Wakiso Uganda eno ogifaako nnyo lwaki teweesimbawo si buli omuntu yagenda kwesimbawo buli omu alina obuvunaanyizibwa bubwe nze nkutta obuvunaanyizibwa bwange ndi mu bukola okay lwaki togenda n'ogamba abatamiivu bewammwe ku kyalo ne bajja beesimbawo ewammwe kubanga onoonya omuntu alimu ensa si bwe guli nimu ensa oba siriimu nsa alowooza nti siriimu nsa abalonzi bange Abannayuganda bangi omuli n'abalonzi baŋŋamba olimu ensa baagala mukulembeze alimu ensa oba ataliimu yadde abadde nazo naye it's time alage naye alage ekifaananyi ekyenjawulo nti this is my last time bannayuganda bannabusiro
ono kale ebisanje ebisatu ebijja byebisembayo kati abeetegeka beetegeke Mwami Sseggona ebisanje ebirala bisatu you see Wamala abantu tebamanyi Katonda byamanyi yes nyinza okugamba nti kansikeyo kimu ne sikituuka nako Abiriga yasaba emyaka 7 n'etaano tejjaggwako n'afa nyinza okugamba nti kansikeyo kimu nga ngenda kubeera president Kyagulanyi yali mu kuyimba gye twamujja ne tumuwa amatulayo ne tumuleeta nga naye tamanya nti no waliwo bannayuganda abamwagaliza obwa president oyinza n'okuba nga okyankaayenya wano between now ne September ninga kati njagala bwa president owulidde naye n'abaŋŋamba tebanneesimbako abalala tebalina bisaanyizo abalala ne bwe banneesimbako ensiga yo omuntu atamidde waliwo abajjayo empapula nti baagala kunvuganya bano babuuza bikiki ebyewaabwe bitabuse oyo ayagala kwesimba ku Sseggona tetujja mukkiriza nange waliwo lwendowooza neŋŋani nga mmanyiddwa nnyo abantu n'obuntuntu ambite ne baba abaŋŋana nedda ssebo kituufu mu abo mulimu ne boolwanyisa boolemesa ngaani body campaigning okumakinga sure nti tebatuuka na ngaani olinayo gw'omanyi gwendi campaigninga simulina nti n'obalemesa n'obalwanyisa ne ku nomination ne balemererwa ngaani nga mbajjako empapula zaabwe ez'okwewandiisa nga mbamma ssente nga mbajjako obuyigirize bwabwe bwe balina nga mbalwanyisa mu kinga nkozesa maanyi ki ekyobwannamateeka no misango ne kitandika okujja mu kooti ngaani tigundi wuuli mututte mu kooti ne mugaana okwesimbawo waliwo abajja baagala okunneesimbako nga nkimanyi nekimanya nti oyo talina mpapula oyo yabba ebigezo nensirika ne ŋŋamba kale kambaleke kasita tebagenda kumpangula nimbaleka naye ng'empapula nzimanyi ntazirina ate gwe nali ŋŋaanye bannayuganda babakkiriza struggle yafuuka ya before positions ekyokulabirako olwaliro we tutuukidde honorable nga there is scramble and partition of regions in the opposition n'ekifo kye tusuubira nti yes oba bannayuganda kye basuubira nti omukubako oyo ddala kituufu it's no doubt actually nsobola obbamenya honorable Ibrahim Ssemujju-Nganda you inclusive Betty Nambozi Bakireke n'abalala ng'olaba if it's about representation legislation oversight they have done it but leero tulaba n'ekibiina ky'ovaamu nti baatandika dda okusekeninga n'okusimbako abantu abo without n'okubaga no at least genda wano sinnakimanya it is a struggle for now positions sinnakimanya nkiwulira mu lugambo ate sitambulira ku ŋŋambo I'll be very direct abakwesimbako waliwo betumanyi aba NUP naye ng'osobola okugamba nti I'm a journalist and I need to be very straightforward. There are those nange benda abanengano but they have a right. Chapter 4 gives them a right okwesimbawo naye Sanitan watogano Sseggona I think Ssemujju here yani baneganda bamu ne bakkiriza ne bagati I think natera nawa argument ey'okugamba nti cheka they have been there for long naye omuwuliriza no is it a struggle for positions honorable no biziba positions nalina ekifo Emmengo nali minister nga nyumirwa nnyo obulamu wali muto tewandaba wali minister bulungi nali mulenzi muto nga nyumirwa obwa minister nze gwolaba nga bwenjogera n'abantu tebaddamu naye the love for liberation nga tuli bubi abaagala okunneesimbako nga bali mu kibiina it's okay babadde bavaayo ne ku mulundi guli by the way navuganya saayitawo unopposed muyinza okuba temumanyi nava mu kooti nga ntuuyanya n'okutuuyana nimuva kufiling affidavits za kutaasa kibiina naye ng'eri ekamu kye bampita ngende ndifendinge obusobozi bwange era ne ŋŋenda era olwamala nenziruka nenkola affidavits ezitaasa ekibiina naye nga banneesimbyeko naye kiri reckless one okukkiriza pressure ey'okutwala ku kifo
nga naawe omanyi togenda kisobola nga naawe omanyi nti ne bw'oba okituddemu ng'akabenje kaguddewo bannabusiro ne bannayuganda ogenda bali azaamanya buli azaamanya kubanga ebiriyo tobisobola kyabulabe n'eri abo abakuwaga abatuwaga babeerawo nange bansabako nsaba obwa president ng'ate ekituufu mbusobola naye nga tulina kye tumaze okukkaanyaako nga ttiimu so kola saba ekintu nga naawe olaba okisobola tekitegeeza teweesimba ku Sseggona kuba siina buyinza bugaana muntu yenna kunneesimbako but do in the best interests of the country bw'olaba nga kino Sseggona akusinga kkiriza okimulekere Busiro East erimu omutegeevu omu Sseggona Medad nedda bayitirivu fakiti abantu b'e Busiro bagezi kyova olaba balondamu mugezi munnaabwe omu ne bagamba ku kiseera kino yaba atukiikirira emabega twakiikirirwanga Honorable Nakawuki emabega twakiikirirwanga Honorable Ssebalu emabega twakiikirirwanga Dr. Timothy Ntesaasira twakiikirirwako Captain Abe Mukwaya mu CA twakiikirirwako muzeeyi wange Pike Sengendo ow'ekitiibwa buli omu yalina ekiseera kye nange nina ekiseera kyange bannabusiro kye bagambye obanga abagezi b'e Busiro bakugambye Sseggona Kaya abaatukiikirira kati gwe bw'obanga obukaayana ki okitegeera bakozesa bagamba Pookino akulembedde nti erigenda ebuddulirirwa abagezi bakugambye Sseggona gumiikiriza waliwo abalala nga bansinga obukulu nga bagasha bwe tunaamulinda aveewo ffe tunaakulembera ddi kkiriza feeti Katonda ayinza okuba nga alina byakutegekedde ebirungi biri mu maaso naye oyinza n'okuba nga wakona ng'ekyo kyo tojja kikola nisaba ekirala bwe biba byonna biganye wa Sseggona amagezi agatte ku gaalina Busiro ejja gganyulwa Uganda ejja kufunamu Honorable nkisanga nga it's part of the psychological corruption oba mental corruption nti ebifo bino ekizibu kyembiramu nga munnayuganda era nga munnamawulire nti mu feelinga fenna nange sijja kwejjamu actually nti cause I'm part of this country nti oli kasita alondebwa afuuse kansala afuuse eki they relax struggle eri ey'amaanyi to liberate the country nebeera nga ebuulidde awo mubamu kituufu mubamu si kituufu enjawulo nti waliwo bye tukola ebiri overt n'ebiri covert bwe twali nga tuteekateeka okuleeta Kyagulanyi ku bwa president ndowooza bangi twabakwata unaware including the state ekitegeera singa twasamwasamwa na buli kimu nakati mbalaba nga mutuvuma NUP tekoze kino NUP tekoze kiri Sseggona Maria Nsimbi singa mumanyi byonna bye tukola singa twafa oyogera kikulu kya omuganda wa wano tayogerera takololera ku kizigo okugazetinga constitution yammwe empya ey'ekibiina kye NUP eri overdue kibadde overdue up to now etwogerera constitution empya kitetumanyi feeti yaayo akugoba takutadde tabulwa kyakusuuza bwe twali tetunnagikola nga bagamba mulemedde mu constitution eri etatuukana na mutindo n'ebifaanana bwe bityo omukulu president bwe yampita okumpa obuvunaanyizibwa okukulemberamu okukola constitution empya yaŋŋamba nti batuli bubi era ekibiina bagamba baagala kiwanduukulula olw'okubeera ne constitution etatuukana na mutindo ne tubaninga candles ne tukola constitution nze ne bannange Aisha Kabanda Lewis Lubongoya nga bwe twalondebwa bwe twamala ogikola ne tugitwalayo mu kakiiko k'ebyokulonda ne wabaawo abaagiwaabira abaawaaba nga bagamba nti eri yennyini gye twali tukyusaamu obuyinza bwe baakozesa okukola byonna bye tubadde tukola nti babukontestinga nti eri gye twali tukoleramu teyakwatibwamu ne bagenda mu kkooti ne bagisaako injunction eno mugenze ne mugiteekako injunction tuleke gikozesa eno mutugamba nti muganya ogigazeetinga we don't gazette
electoral commission yekola ekyo niye electoral commission n'ekibiina tuli mu kooti baatuwaabira katulinde omusango guve mu kooti kubanga electoral commission tesobola gigazeetinga nga tuli mu kooti. Yes, kituteeka mu kaseera akazibu kubanga tulina bye twali twagala okutereeza era bye twali tutereezezza mu constitution yaffe empya. Kirekawa future y'ekibiina maaso wano wetulaga kanso. Ese nakugambye obuyinza babulwanira. Batutega obulipo, batutega emiziziko naye tugenda mu maaso. Kakati Kyagulanyi bamugamba taddamu kutambula kutalaaga ggwanga. Bwe yava Mbale n'amala ne tumala n'okusinkana Buganda Group ne West ne Eastern. Ne bagamba mu Western tajja genda ne mu Northern Uganda tajja genda. N'ebyo tukola tebabimanyi. Gyebiri ebikolebwa. So nze sikkiriziganya nekina abantu baga olwokuba bano babatayizza kati muzinga emikono. Tulina okukola bye bategeera ne bye batategeera. Mukwano gw'ennyo Oweekitiibwa Mathias Mpuuga aga nti ogenda mu kalukano without electoral reforms ne election ennongoosereza mu mateeka agafuga okulonda n'ebirala byonna tugendayo kumala budde. Ennongoosereza zino zikandaaliridde era ne mu paalamenti ezijjanga. Naye era teyakugamba nti tetukagendamu era tetuketeekerateekera. I feeling it's a wastage of time. No, si kye yakugamba. Kibeera kirungi nnyo era kyankizo okagendamu nga tulina ennongoosereza ezo. Naye ne bwe tuzikola era akimanyi nange nkimanyi na buli omu akimanyi. Amateeka ne tugakola naye ne tutateekawo kalombolombo ka kugondera amateeka. Tumala budde, tumala biseera. So kikulu nnyo okuleeta ennongoosereza ezo era nzikiriziganya naye. Ebitundu 10 ku buli 10. Era yazitandikako twazitandikako ng'akyali leader of opposition. I have input. Nzinamu input. Era njagala nnyo zijje. Bwe zitajja tujja kulwana olutalo nga terrain bw'eneebeera. Mu buli bwe tugenda mu kalwana mutulaga kulwana tugenda kulwana ekisanja nekigenda and that's why I think Ugandans feel you hoodwink them. Ffe bwe tubalaga mmwe ne mukola ki mmwe ne mweraga ki omanyi mwedivorcinga ku Uganda ebonaabona okutuusa lwe bwabakubye emizibu wano juzi. Muvunaanyizibwa bwaffe ffenna mulekerawo okunafuya abafubye okubaako kye bakola nga mukifuula ekitono ng'ate nammwe ekitono temusobodde kikola. Nyooma nnyo omuntu anafuya abakola abalima nga ye takola. Katubatunuulire nga gwe omulimu guli wali kwa Keneka bwe biyitamu nga gaye tukikoze ebigaana abasajja abo batusala. Situka tutambule. Mukalu wetulaga we have two contradictions. Previously Dr. Kanokiza Besigye emyaka giweze ng'agamba nti akalulu zako kate tekimala era we yatukira 2021 ng'agamba nti abagenda mu kalulu that is plan nayenze si kyalinayo ssuubi. Mwaliko Hotel Africana omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agamba nti don't stand 4 times and say the democracy doesn't work. We believe it works. Here we are today. Nga buli mwakkiriza nti akalulu kokka wastage of resources and funds. Musayi gwa bannayuganda kuyiika bangi nnyo bakyawambiddwa bakyalina mu makomera ne we twogera ne bulabe myezi mibale batandise dda okuwamba it's the norm. Elections nabalowooza nti it's a wastage of time, resources and funds. How would you react to that? Like to their opinions? Naliwo Honorable Kyagulanyi kye yagamba nti Dr. Besigye bw'abanga yetagenda kutakkiririza mu kwetaba mu kalulu ffe katuliidinge mu kyakalulu. Ku plan B atuliidinge. Kye nakugambye emabega nti buli omu akole kyagira ki kyasobola. Contribution yange mu kuzimba demokrasiya wa Uganda agenda kuyita mu parliament nakola mateeka. Okay. Agenda kuyita mu kugenda mu kooti kuwoza misango.
bwe nali ntandika olutalo lw'okugobawo court martial wano buli muntu yalowooza nsaaga Katonda wange nankulembera court martial teriiwo. That's my contribution. Waliwo abalala ng'alina ekifuba kigazi ng'era bw'omuwa okusima entaana agimala mu lunaku lumu. Ate omulala ng'ekyo ekigazi nnyo nga bw'omuwa okusima ttooyi agisima mu nnaku 2. Buli muntu ajje n'amaanyi ge n'obusobozi bwe, buli muntu ateeke contribution ye ku mmeeza. Aba plan A bw'ebanga yakuyita mu kalulufe tukole. Aba plan B sigimanyi bakole. Aba plan C bakole. Aba plan endala zemanyi ne zesimanyi. Zendimu ne zesirimu buli omu agire ki? Akole. Nkaluubirirwa okulaba omu ng'agaana munne oba ng'alemesa munne. Sisobola kwejjamu. Do you see Ugandans, including me and you, unseating Yoweri Kaguta Museveni and his regime mu kalulu akajja through an election? Museveni obuyinza yabukwata ddi? 1986. Yatandika ddi okulwana? 1971. Actually bw'oba ogoberedde akugamba 66. Yes, emabegako eri yonna ng'ajja mbonga. Mayinja ng'akyamanya okuyimba yagamba nti leka kuwa ssente emyaka nti bwe zibula mu guno nyanzita. Nze neesibye kugulu kwa Museveni paka lwanaagwa. Okay? Eyo contribution yange eri Uganda. Sobola kuleka nga ebintu bino I don't know how it can biki ebikugira mu bwongo okuwulira Commander in Chief of actually CDF tweeting, and Eddie started crying as soon as the boys grabbed him. His Runyankore is improving these days. Kabobi Zawa boxing match still on. I can't release Eddie now. It will be unfair to me and him. He's learning Runyankore and we are both training for Kabobi. Eddie is looking very smart these days. The boys have tuned him well. He salutes Muzei's picture every day before breakfast. I captured NUP's military commander like a grasshopper in Senene. If they keep on provoking us, we shall discipline them even more. I have one more warning to NUP's so-called foot soldiers. If I can arrest your so-called commander like an Senene, imagine what I would do to you. You either disband or you face lethal consequences. Kabobi will look smart after I shave off all his hair and call him recruit. Every time I abuse Kabobi, I get thousands of followers. What will happen when I beat him to pieces soon? Ingu boxing, ninze kumutera Kinyankole. I will only release Eddie Mutwe to Muzei when he gives me the order. He would have learned the history of NRA/UPDF by then and will understand that NRM is a party that represents the whole country. It can never be defeated. Ye CDF. Lyeyagala nnyanukule. Wandeeteddeyo ku kidomola kya Walagi. Ebyo nja byanukula nga njize Walagi. Atakuumira mpeera abatukuumire. Aye Katonda kuuma maaso mongi. Emirembe gya Kristo gibeere ku ggwe n'ensi yattu. Aye Katonda kuuma kabaka. Uganda y'enkya